change to save our future. Dokitari zatuyamba amashomero gafire. Dokitari, we need a change to save our future. Dokitari zatuyamba amalwaliro gafire. Dokitari, we need a change to save our future. Dokitari zatuyambe abahingi nibalira. Dokitari, we need a change to save our future. Kweguli ntandika okubeera awo nga nfuna ebbogomu n'entuuya nga nsobola okubeera awo nga olaba wootudde awo nobalaba entuuyo zikulukuta bukulukusi nootoba nojjako neeyo jampa notulukuka entuuyo nga mpitirivu nojjako nekyoyambadde esaati neetoba yonna ogenda okulaba nga ne mu bantu tokyaja natuuka ekiseera nga ne ku mulimu gyembeera nga sobola kukola ki kubanga obeera ne banno n'olyoka otuuya neweetangu nga tokiraba n'otuuka ofuna ebbugumu mu lubuto nga lingi ekyo nno nekitwala ewiiki nekitwala ewiikisi bbiri kati wekiyingira omwezi awo netandika okuwulira nga ebbugumu lijja lingi mu lubuto nga n'olubuto lwewaga luti neŋŋamba olwo nno nga ne ku mulimu navaayo ndi waka wekiva ku ekyo ngenda okutaba ntandise okuzimba bwenti amatama n'akabuto kakola ki kazimbye nga naye ng'ebbugumu lwe kazimba bwe kati ebbugumu munda owulira ng'ofa kwegamba nga nentuuka okuba nga n'amalusu sigawulira sikyalina malusu kati nga waliwo omukwano gwe nagamba kyolina okukola okubeera ne gundi ne karoti karoti si waliwo nono ne cukamba naga nti beera ng'omeketa ebyo bwetyo osobola okufuna cukamba naddala cukamba oyo ng'akamwa kabeera nomanyi nga sikyalina malusu mu kamwa olwayisewo emyezi ng'esatu netandika okulya cukamba nga cukamba omulya n'olyoka owulira nga olinamu oluusi eddakiika oba oyiwa amazzi mu kamwa ekitegeera nda okulaba amatama gazimbye olwo nno sinnaba kutandika kogga ngenda okulaba ebigere bizimbye kwegana nembeera netutuuka netugenda mu ddwaliro waliwo eddwaliro bayita Paramount awo bweyise washuddirwa awo ku ssomero lyagakani wawaggulu nebagenda bagagabana oba nsigo oba siriimu oba sukaali netugendera ku ebyo bagenda nga bakebere batuuka okukebera nga buli kintu kiri negative ne bakomyawo ewaka nga buli kimu kiraga nti oli oke natuuka n'okulowooza oba bya Kiganda ebyebakuloga kegane ng'otunula n'ekikuloza nga tokola ki tokiraba kegane embeera awaka awo nga nnumwa katulaga nentandika genda mpola nga nkogga nga musujja gunkuba ensiri ne wennumako wano eno leero kati weeti nga tuli wano okutuuka olweggulo mba neetaaga ccupa ensiri yokka olukulumako wote etandika olwala omusujja omubiramu ndo ne butambula tutambula mpaka awo tutuuse ne mu myezi nga 8 agala kulima nga n'okugezaako ku by'Ekiganda tugezezzaako kuba twagezaako eby'Ekizungu gati nentuuka nembeera ewakalamu nembukwasa Mungu naye nga mbeera awo simanyi nga ninga omanyi omuntu okuwuuba ng'ensi wagivaako naye nalwalanga omusujja dokita naŋŋamba naye Adamu nkujjanjabye nnemereddwa baakukeberako ku butwa tusobola okubeera wano endo sayinizo zonna ziraga olwo nno nga nzizeemu okuba nga sikyalina malusu mu kamwa nga kamwa kabeera kakalu amalusu siba nago mimiro gibeera mikalu olwo nzizeeyo okuba nga dokita nasooka nangoba ku mmere nanga tulye lya cukamba yekka oyo n'amazzi jjukira ndi mukovu biri kugenda nasanga obulumi bungi nnyo nentuuka nga n'abaana bange nentuuka nembejjako kubanga obeera nabaawo bambi nebakaaba amaziga nga balaba tojja keesa nange ate nga webakaaba nga nange ekimpisa kituufu nentuuka nembejjako obawiriza mukyalo embeera ogimanyi tanaŋŋamba naye kujjanjabye nanga ojja tuuka ogende ne badokita abalala batategeera kuwa eddagala eritali ttuufu
obulamu bwo bugende. Ngamba naye tugende bakebere ki obutwa. Ngamba naye nda kusindikayo doctor ali ku Uganda Cares. Addemu akebere ebintu akakebere ensigo, addemu akebere sukali, akebere sirimu n'obutwa. Nasindikayo genda ne banzijjako omusaayi gwa mirundi 4. Bangamba ojja kudda enkeera. Bangamba okudda enkeera era nakeeda nenzirayo balinga ssaawa 4 nga ntuuseeyo. Napita mu kasenge nangabuuza onywa omwenge konze sinywa omwenge. Nangamba naye oli mulwadde ekibumba kyo kirwadde naye tusanze olina n'obutwa. Omusawo bw'atyo bwagamba. Yes. Ekibumba kyo tusanze kirwadde naye tusanzemu n'obutwa naye obutwa obuleka obutwa bwe buli ekibumba. Nagamba naye kyalina chance esobola okukijjanjaba. Badde tekinnaba kubeera nnyo bundi okirya nnyo. Nawulira bubi essaawa eyo maanyi ganzigwamu nenjukira obwana bwange. Nenzijukira bye mbadde nkola bye sinnaba kumaliriza. Egamba essaawa eyo bingi byolowooza kuba kati naawe awo muganda wange olina pulaani empitirivu. Oli mutuufu. Zosuubira kutandikako ze watandikako zonna. Oli mutuufu. Era ne mbijjukira mukyala wange abaana bange. Nalumwa nnyo. Nangamba naye obutwa buno babuwa abagagga. Bano abagagga bano abasuubuzi batera obukozesa be babwetera obwewa. Be batera obwettisa ne bannabyabufuzi batera obugira n'amanya nti mu mwaka gumu oba 2 ojja kubeera nabo naye mu myaka 2 ddiiro ojja kwewedde ng'ovudde mu ki. Are you sure? Yes. Omusawo yagamba bw'ati. Omusawo yangamba. Nangamba bwe bw'obutwa. Nangamba butwa kati tulina bungi mu ggwanga bwa mitendera mingi. Waliwo obw'okuwa n'omala ennaku 3. Nabakuwa obw'emyezi 6. Waliwo obw'emyaka 3. Waliwo obw'ogumu. Obutwa bungi nnyo. Nangamba ne kati obubwera nabwo bw'obadde osobola okumala n'emyaka 2 naye ng'ogenda okukenena ogwa mpola nga tebamanyi kikola ki kikutwala. Nangamba naye tulwane. So bwentyo bwe ntandikwa okuzibuka amaaso n'enzuula ekinnuma. Netandika treatment. Olaba nga obulamu Katonda alabika atuwadde second chance. Wabula buli eyateeka ettafaali ku bulamu bwange mwebaze. Tadde nali nsikiriza waliwo natuuka nga nsikiriza ne ngamba Mukama kati kumanyi obulamu bukukwasizza. Ngamba bukwasizza Katonda. Nina nti kati ebisigadde byonna bibyo nga ndaba sikyalina lugendo. Ne Katonda w'ekisoono omusaba akuwuliriza. Kuba nali ntuuse ku mbeera nga sikyasobola kutambula. Mbeera awo bansitula busituzi amaanyi sigalina. Obulwadde nga bunuma. Naye Katonda n'asaasira. Ngenze at least kati naye wontunuulira olaba ng'omuntu oli. Yali akakomawo nga yakava eno gy'abadde ebweru. Nga akakoma wao nga namulabako. Ne ku simu tubadde twogera. WhatsApp oluusi bwe mukubira ng'akwata naye nasembyeyo nga tannagenda nsambi okwogera naye nayogeranga naye leero nabaita nakubirangamba Mulwana obulamu bugenda obulamu bugenda nga weekwate Katonda abeere mugumu kusinzira ebiriwo kati nga olaba oli nayimirira ku TV n'agamba nti segiri nnya anywe eddagala lya siriimu anywe ebyo ebimu ebikuleetera okugira oli n'agamba segiri nnya afe nnyo negamba Allah omusajja ono in fact nze tulaba nti yasabidde segiri nnya adduwembi ey'okufa nsaba Allah Sheikh Umar afe nga mwavu munaku kuba bwavu yeddwa gye nsobola okusaba Sheikh Umar ye awangaale naye ng'awangadde nga mwavu awangaale Sheikh Umar awangaale naye ayavuwale saagala alwale saagala afe saagala afiirwe mwana njagala Sheikh Umar awangaale akaddiwe naye nga mwavu